We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. When you say this, but politics is about Okutunula Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Bible yegamba omusirusiru okulya nakkuta ekyo kya bulabe eri omwana w'omuntu, eri omuddu okulembera abaana b'abantu kya bulabe eri omwana w'omuntu. Ensi kasita ekulemberwa abandi badde bakulemberwa, ebonaabona era esasula omuwendo mungi. So tukkiriza okusasula omuwendo ogufaanana bwe gutyo kubanga tukulemberwa abantu abakyamu. Era eyo y'ensonga lwaki tusinziira emisana n'ekiro okulwana okukyusa obuyinza. Enjawulo yaffe kubo tetugenda kuyiwa musaayi gw'abaana b'abantu kubanga abantu bannannyini musaayi ogwo ffe tubalinako oluganda, tubalumirwa, tufaayo, tetwagala battibwe. Tujja kukozesa obwongo okukyusa ensi eno nga tutandikira ku mindset z'abantu including abo abatukulembera obubi. President Museveni tumugamba tetuzze kumugoba lwa bubi kumuliisiza ku nsiko kwaliisiza abalala, tuzze kumujja mu buyinza tumuteeke ku mabbali akulemberweko obulungi ategeere kiki kyabadde asubya bannayuganda. Ebigambo by'owulidde bivudde wa mwami Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa ono nno nga atuula wali entebe mu ntebe eya Uganda. Era ebigambo ebyo abyolekeza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala kubanga tumanyi ebikusoomooza bingi, ebikunyiga bingi, oba oliawo munda nga bikunyiga ku lwaffe era oyita mu kusoomoozebwa kungi olw'okubanga ffe abazzukulu ba Buganda abo bonna baagala okusaanyawo Buganda beerabidde nti Obuganda lwazi. Abantu bangi bavuddeyo oba oliawo ng'ate bazzukulu ba Nnambi bennyini, Abaganda bennyini ate ne balya mu Buganda Olukwe. Era abantu be bamu tubalabe ne ku mitimbagano nga balengezza Ssaabasajja Kabaka. Tetujja kusirika, tujja kusigala nga ffe tukusabira Kabaka kubanga gwe mugongo gwaffe, gwe mpagi yaffe kwe tutambulira. Abakulira ebika bya Buganda mu Buganda baavaayo ne beetumiikiriza ne bagenda ne basinkana mwami Museveni mu State House Entebbe. Bano baakulemberwa Joyce Ssebugwawo, minisita wa mwami Museveni. Era bano mwami Museveni buli omu yabakwatira miliyoni 10 eza Uganda n'azibawa. Naye njagala omanye nti bano bakulembeze bannono. Era mu kutambula mu kutindigga olugendo luno okugenda mu State House tebalina muntu n'omu gwe beebuuzaako nga ffe ba stakeholders Abaganda. Abantu bano bakulira bika nga bw'olaba nti Kasujja akulira Abengeye era atuula Busujja n'abalala n'abalala n'abalala. Bwe batyo beekolamu omulimo ne beeyoola ne bagenda wa mwami Museveni. Kyokka ekikwasa ennaku oba ekyennyamiza nga ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda teyategeezebwako era teyamanyisibwa. Bano baagenda nga boogera bye boogedde era baavaayo embuto zibali mu mannyo. Nja kukozesa ekigambo ekyo naye nga sivuma mu quotes. Zibali mu mannyo kyentegeeza nga bakkuse kubanga buli muntu yavaayo n'obukadde 10. Era bano baasuubizibwa obukadde 2.5 obwa $, buno nga bugenda kuzimba ekitebe nga bano bonna mbukwe bagenda okuŋŋaanira bakolerengako emirimu gyabwe. Kikyentegeeza nti mu Buganda buli kika nga bw'olaba nti Abengeye basinziira Busujja era eyo gye batuula ne bamala ensonga zaabwe era akulira ekika kyabwe atuula eyo. N'abalala bonna mu Buganda balina gye basinziira gye bamalira ensonga zaabwe ne bamala ebyabwe. Wabula ku luno mwami Museveni Munnayuganda naye nga si Muganda
musajja munyankole yasazewo ate abakwata abakuŋŋaanye wamu abazimbira ekitebe bonna olwo batuule wamu. Njagala nnyo omanye nti ebika bya Buganda federo biringa bw'olaba federo kyova olaba nti engeye ekwatagana n'ente n'endiga n'ennakinsige bwe batyo ne basamba n'emipiira nga gyampaka. Ebika bino bivuganya buli kika kikola ku nsonga zaakyo nga kiri independent nga kyeyawudde. Naye essaawa zino wenjogerera bano bagenda kuzimbirwa ekizimbe kimu bonna ng'ensonga zaabwe mmotoka zitambulira nga beerabidde nti ebika bino birina obuvo n'obuddo era ebika bino birina ennono kwe bitambulira era buli kikawo kisinzira okubeera nga kiweereza bazzukulu baakyo oba bazzukulu ba Buganda. Waliwo ensonga lwaki kiri awo, bazzukulu ba Katongole lwaki baliyo gye babeera, abassekibobo lwaki bali eyo, ab'endiga lwaki basinziira eri. Naye essaawa zino Obuganda nga bunaasaanawo oba nga banaasaanyawo Abaganda, ekigenda okubeera nga kibasaanyaawo si kinene nnyo, wabula ebintu ebyo muyisaamu amaaso n'okulaba nga biringa ebitalina mulamwa. N'obuwanvivu nja kusaba vidiyo yaffe eno sooka ogimpeera ekigalo era ompya subscribinga ku channel yaffe eno ey'omuntu wa wansi. Bw'obanga oli mpya okoone ne kade tubeere nga tutambula ffenna mukwano gwange. Gwayagala edduuka ery'okupangisa ng'osasula mwezi gw'okoze, kuba ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo, teekako WhatsApp message. Edduuka liri Makindye, bajja kubeera nga mukwano gwange bakuddamu bwangu nnyo obw'ekitalo opposite Haji Honambi restaurant awo kumpi ne Pakalasiti. Amaziga gakyagenda mu maaso n'okukulukuta mu bannayuganda naddala abo Abaganda abeesuliddeyo gwa naggamba okubeera nga tebamanyi naddala biki ebyo ebifa mu Buganda. Toyinza kwewuunya nakolera akatambi wano Ssaabasajja Kabaka yali taliimu ng'atwaliddwa e Germany okubeera nga ajjanjabwa, wabula ne wabaawo omuntu ne yeetumiikiza n'ategeka fayino z'ebika by'Abaganda ne zibawo nga Ssaabasajja taliiwo. Emipiira gy'amasaza ne gizannyibwa nga nnyinimu taliimu, nga balinga abagamba nti gye yagenda ono talikomawo, era nga balinga abagamba nti singa tadda, kubanga ne baba taliiwo ensonga zonna zisobola okubeera nga zitambula nga bwe zitambula mu Buganda. Okwo nno kulengezza, era waliwo ensonga lwaki ekintu ekyo kyakolwa. Naguno gwaka tukyakyebuuza, wabula Katikkiro Peter Mayiga yavaayo n'atugamba nti Ssaabasajja teyaliimu, yali agenze ku mirimu emitongole mbu n'okulaba ku basawo be, bw'atyo bwe yategeeza. Naye ng'ekyebuuzibwa lwaki tebamulinda nadda kati nga bwe yakomyewo, finals ne zigenda mu maaso ez'ebika n'ez'amasaza. Ekyo nno ng'okitadde ku mabbali kiyinza okuba nga si nsonga nkulu nnyo, wabula obulwadde bwa Ssaabasajja kiraga nti yakomyewo, ayinawo ku njawulo, naye era enjawulo gy'alina si y'oli. Eyali omusajja omugumu, eŋŋwaŋŋuli, mpagiruwaga, atambula ng'aggumidde, era yalaze nti munafumu wadde ng'ayinawo ku njawulo okusinziira we yagendera. Bingi ebitandikidde mu mwaka guno 2023 nga byetoololera ku Buganda okulaga nti babuserebya, bufeeba era nga bugenda kuggwaawo. Nsoose n'enkuwa amaloboozi aga Mwami Museveni, awo nno yali ayogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwena Mutebi owookubiri. Ssaabasajja n'ebigambo ebifaanaganako bwe bityo, wabula ng'ayerabidde nti Mwami Museveni bwe yali ajja mu buyinza, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwena Mutebi ebiseera ebyo yali mulangira, naye kikwewuunyisa yamusisinkanako nga tanatuula mu ntebe ya Uganda, era ne babaako bye baateesa ne bibeera nga birina okubeera nga bituukibwako. Era singa teyali Kabaka oba nga tebaali Baganda, oba oli awo Mwami Museveni ayinza okuba teyanditudde mu ntebe gy'alimu essaawa eno eya Uganda. Naye kikwewuunyisa essaawa zino amaloboozi ogawulidde era ebigambo bidde bisijja kubeera nga nkuddiramu. Kale nze Eke Masi mabega w'omuzindalo ku Eke TV nakugambye nkusaba vidiyo gimpeera ekigalo, mpya subscribe nga tutambule nga ffenna mu waka waffe. Maama Nnabagereka yatongoza ekitabo kye ku Sheraton Hotel nkuddiramu, naye kikwewuunyisa abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda tebasobola kubeera nga babeerawo ewa Maama Nnabagereka. Kyentegeeza abali mu Bulange Emengo, baminisita nga Katikkiro, badeputy Katikkiro, abawandiisi, aboogezi
abo bonna beesulubabba omukolo gw'okutongoza ekitabo kya maama Nnabagereka ogwali ku Sheraton. Era wenvuira ne neebuuza lwaki omukolo ogwo bagusa ku Sheraton ne batagusa mu kifo ekirala kyonna nga mu Bulange oba ku Masengere. Era lwaki omukolo ogwo gwakolwa nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka taliiwo ng'ali bunaayira ne gukolebwa. Bino byonna bibuuzo obyebuuza lwaki bibeerawo mu Buganda nga Ssaabasajja oba oliawo taliiwo era nga ali bweru ow'eggwanga Uganda obanga mu Kisaka nga taliimu ate nga byandikoleddwa nga byonna waali. So kino kiraga nti munda muli oba oliawo waliwo embeera ffe abali ebweru gye tutayinza kubeera nga tutegeera yadde okubeera nga tumanya. Ssaabasajja Kabaka wangaala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa ennyo yatugamba tusabire Ssaabasajja Kabaka kubanga embeera gy'alimu mukwano gwange eyungula ezziga ng'oggyeko obulwadde oba oliawo waliwo n'ebirala eby'omunda bye tasobola kubeera nga ffe tumanya. Kale mukwano gwange nkusaba katukome wano vidiyo nusaagale wanvu ennyo tukwatagane mu wakaddako. Mukama bw'anaaba nga akkiriza enkwege nga sikyakubira enduulu abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo.